Alright, lunaku lwa mukaaga nga bwe kyabadde Prime Minister bwe yavaayo juzi n'ategeeza eggwanga nti olwaleero tewabaawo mmotoka n'emu, tewabaawo pikipiki n'emu, tewabaawo kagaali nakamu keetantala kubeera nga kasala okuyingira ekkubo naddala nga toli omu ku ba service providers eggwanga be lyetaaga ennyo mu kiseera kino eky'olunaku olwa buyonjo bulungi bwansi nga bwe kyategeezeddwa ekiragiro ekyayisibwa president gye buvuddeko nkwanirizaako butereevu yonna gy'osizira okubeera ng'otugoberera n'okubeera ng'ate otuwuliriza naffe twabukeezezza nkokola okusobola okwongera okukakasa nti essaawa emu mpaka ssaawa 4 tukulaga enguudo ez'enjawulo zipafominze zitya abantu baagondedde ebiragiro oba abantu kituufu ebiragiro baabiyisizzaamukko olugaayo okusinziira ku bigenda mu maaso ku nguudo ez'enjawulo ze tusobodde okubeera nga tutuukako tusobodde okuwitinensinga nti bannayuganda ekintu kye babadde balaakinga bulijjo oba oli awo singa kinaayongerwamu amaanyi obuyonjo twalitandikira ddala okubulaba nga butandise okujja mu kibuga Kampala okujja mu bibuga ebyenjawulo n'ebisosososo gy'embyalo eyo oba oli awo egyesudde okumpi n'ebibuga okusinziira mu kitundu wano wendi abamanyi obulungi lino lyerimu ku kkubo eritera okubeera ebbize ennyo oba gano ge gamu ku makubo agasinga okubeera nga gakwata namungi w'ebidduka tuli wano sides z'Emakindye kumpi ne Barracks okumpi n'ebitala ku mukono guno obeera over sides z'eri Kibuye roundabout oli kuva ku Ntebe Road ofuluma kibuga Kampala and then bwe tutambula ne tugenda ku mukono guli ogenda kulaba nga abantu ab'enjawulo bagenda maaso n'okuba nti bakola omulimo ogw'okulaba nti balongoosa ebitundu byabwe eno obeera oyambuka wali eri ku Makindye ku kooti then this side obeera oli kudda side zene ezisambya abamanyi Salama Road mukusobola okubeera nga mukwata side zeri so bw'otunuulira ebitaala wano bikwata naye nga tewali gwe bikutte wa kidduka n'omu at the same time bituuka ekiseera okuta nga tewali muntu yenna ku kkubo alina wasiwasi agamba nti ebitaala leero binkutte jamu ankutte okusinziira ku parking ezitera okubeera wano ezi reserved abantu abasinga bonna ab'ebidduka tekuliiko muntu n'omu aparkinga okay tulabako balubatu abasobodde okubeera nga baparkinga ku mabbali g'ekkubo ebidduka byabwe bino bye bimu ku bitundu by'obadde ojja n'osinkana nga obuveera buli bbali kasasiro w'enjawulo ali eno ali eri naye mu kiseera kino nyinza okugamba nti obuyonjo obuli wano ne bw'oyimirira wano ne bakugamba nti tunula kilomita nga 6 osobola okuba toyinza kubaako kaveera konna k'okola ki kaveera konna k'olaba enforcement olunaku olwaleero ebadde y'amaanyi era nga security ebadde yakulembeddwa poliisi nga bwe yategeezeza nti buli kimu kigenda kubeera nga kiddayo mu format abalaba COVID-19 bwe yali ajja nti wabangawo entambula ey'ab'ebyokwerinda nga batambulira mu nnyiriri okusobola okukakasa nti tewaliwo muntu n'omu amuvinga oba okusobola okuba nti ebitongole by'ebyokwerinda binyweza ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo mmotoka mbale era ezo zokka zetusobola okukkiriza oba okulowoozaako nti ze zakkiriziddwa zezisobola okubeera nga ziseeyeeza ku makubo oba zezisobola okubeera nga zitambula nga gwavuga emmotoka ey'obwannannyini kikwetaagisa okubeera nga olina kaadi esobola okwogera ku mulimo gwo ogugwa mu basawo of course ekyo kyekimu ku ekyo ekyasoose okuba nga kiweebwa olukusa olina okuba nga ovuga ambulance olina okubeera nga ovuga ebidduka ebyefaananyirizaako ko bwe bityo so mu kiseera kino tulaba embeera nga ya buyonjo era mu kiseera kino naawe mu kitundu kyo osobola okubeera nga okubira akafaananyi n'obaako oba oli ku WhatsApp wokanteera n'ongamba nti Vicky fene ewaffe ekintu kibadde bwe kiti abantu bayonjezza sides eno abantu bakikoze bulungi sides zeno so abantu bo batambula mpola zinatera okuba nga zikoona essaawa 4 naye olabira ddala nti ne movements z'abantu ku makubo ntono nnyo nnyini ddala then ekintu ekirala oba oli awo kisobodde okuba nga tuzuula ku lunaku luno
ye kasasiro ajibwa ku makubo ne bamuteeka ate ku kubo wabaddewo ko bwetaavu bw'emmotoka ezisomba oba ezitika kasasiro ono mu kiseera kino nga emmotoka ezo maybe kasasiro atuuse n'abanga mungi ate bw'ogenda ku bukubo obuvaavako ku makubo gano amanene ojja kusanga nga kasasiro abantu gwe basinze okubeera nga bakuŋŋaanya mu nkola eya bulungi bwansi bamukuŋŋaanyiriza era ku bbali w'ekkubo. So tusaba abakulu bekikwatako abalina okubeera nga mujja okupiikinga kasasiro ono okumutwala gyateekeddwa okubeera nga aterekebwa omulimu ogwo mugwongere muko kumaanyi so that ate empewo tejja nga tutandise okutambula ebidduka bitandise okutambula etandika okubanga efuumuula kasasiro oyo atandika ate okubanga agenda maki agenda mu mayumba g'abatuuze oba mu mayumba g'abantu. So awo we tukyali katugende tukulambuzeeko enguudo endala ez'enjawulo nga boolaba security okayi etambula neerinda ku basikaali bo bagamba piki emu bagitulako abantu mukaaga ekyo si kya bwenkanya mu buufu oba mu mbeera efaanaganako bwe tugendeko ku Ntebe Road and then tukulage kiki ekiri sides there and of course tugenda kubeera tukutambuza tukutwaleko ku nguudo ez'enjawulo but as of now ebidduka byonna bikalu businesses z'abantu nzigale buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi kitegeeza nti government yataddewo ennaku 12 mu mwaka nga zo za buwaze era nga teziriiko kuteesa teziriiko kubaako kyoyogera kyonnyonnyola kuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa 4 ez'okumakya. So katugende ndowooza tubatwalekoko ku nguudo ez'enjawulo n'embitundu tugenda bayingizaako munda musobole okubeera nga mulaba kiki exactly ekiri sides zeeyo bo abantu beeyonjeza batya nga nawe mu comment section bwombuulira enteekateeka eno ebadde etya enteekateeka egenze etya enteekateeka tugisanyukidde tusanyuse buli kimu ekibaddewo kakati tumaze obuyonjo ne kasasiro tetunaabawalaga ekirala kyembadde nsaba President Museveni embeera leero abasirikale gye batuyisizaamu esansizza nnyo kubanga oyita ku musirikale n'omubuuzaako naye n'akubuuzaako n'omuyitako nga munamulaga nti buli omu ayagala munne singa embeera egenda maaso paka maaso mirembe gye maaso gye tulaga singa ekintu kirungi n'ebiseera ebiddako so mubondinze bulungi ne ab'ebyokwerinda bulungi nnyo tetulina buzibu era omusirikale ajja n'omugala afande mbadde nsayitako nagayitawo oyeze nti njeze gwekoyezeewa njeze paka kwinizo ngenda njala buli wamu kasasiro obedde oyera omuteekawa tumuteeka mu bikutiya abalina ebikutiya ne babeera nabyo kati balina we babikuŋŋaanyiriza etteekateeka ebadde ennungi tibatuyisiza bubi nnyo kigende mu maaso kigende mu maaso kyalibadde kyalisaanye tubeere nga bwe tuti osobola nakwebaka kati Ntebe Road eneenyirira n'emmotoka zikendedde kale amanya bampita Ivan Palosi oswange kinsanyusiza olunaku lwaleero era tuyeze ekibuga nekinyirira feed tuli wano ku Ntebe Road abakesisi tusobola okwekolera emirimu gyaffe kubanga ekibuga kyo tukinyiriza okusinga n'abakesisi muyonjeza okusinga ku KCCA daba ekibuga ekitunula kasasiro bedda mumuteeka wagenda tumuteeka mu makutiya asinga bamukuŋŋaanyiriza wali ekatwe so enteekateeka mujyaniriza egende mu maaso tujyaniriza nnyo egende mu maaso ogamba otya amanya enteekateeka egenze ne wayonjeza gwe nze mbadde neebase sirina maanyi toyina maanyi lwaki toyonjeza just toyina maanyi sirina maanyi sofa enteekateeka mujyaniriza etambudde bulungi abagikwasaganyiza beebaye kiki kyogamba abannaffe abatayonjeza abakoze nga bwokoze kansuubire nti nze nzekka abalala batambuza bulungi amakubo gafaanana gatya kati sinnagendayo simanyi kiriyo sofa ku kyolaba n'amaaso go ekkubo kkalu liyonjo likyafuluma liyonjo nnyo lisanyusa okuyitako nnyo era tugenda kuvuga nga naye mukendeeze ka sipiidi gye balekosero kale leero lwa mukaaga twasazeewo nti tuwumule ndaba oli wano ku mirimu gyegimu gyokola gino gyegimu gyenkola naye embeera yansobedde twakedde kulongoosa naye kati kasasiro olingira tumwali wali kati tunagenda kumulya buli tetulina mmotoka tetulaba ku mmotoka ya kasasiro tetulaba ku ki kasasiro ali awo ali ku makubo kati kigendererwa nammanga sikitegeera bulungi nti mulongooseza naye temulina kasasiro wuuli tugenda olaba entumu ziyizaawo zonna ku makubo zijjudde tetulaba bwe tumuteeka kati ekigendererwa nammanga sikitegedde bulungi so enteekateeka n'oba nga osemba egende mu maaso singa tubadde n'emmotoka ezitwala kasasiro kyalibadde kirungi naye ate okulongoosa kasasiro
aye n'omuteeka wali tolina w'omuteeka teri mmotoka emutwala kati awo nemba nga ekyamugisizzaayo mu myala ne ku manju yonna gy'abadde ansa neba nga ekoze eki so singa tubali tulina bwe tumujja waka kuba mu myala nga tulina emmotoka yetumuteeka fayini kyalibadde kirungi naye kati kiringa abagaa nti ate n'amakubo alinga agambe nti tugazibire ddala ne kasasiro kuba entuumo ya kasasiro webeera ku kkubo ate nekkuliba terirabika buki kati salama waffe wuyo bakamala okumukola kati yonna ajjudde entuumo za kasasiro bagambye saawa nnya zino zikoze eki zigenda kuwera tetulaba ku mmotoka ya kasasiro yadde neegi so mulongoseza okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa zino zigenda mu nnya ne kati tuli awo tuswame kasasiro wuuyo tugenda omulabe oyinza okugamba nti noki mulengera wali mulengera wuuyo entuumo zonna zisimbe layini ku luguudo lwaffe olupya kati ebyokukola biri awo twafuuse tuli sitaaka tetubitegera bulungi weewaawo kasasiro ali awo tetulaba mmotoka kasasiro yafuuse obuzibu kati ajiddwa waabadde kati abamutwala be babuze kubira gavumenti omulanga batuweereze ku mmotoka za kasasiro tweyanziza ono ye Salama Road basebo ne banyaba bagenda maaso n'okubeera nga ate mutulaba kakati obuzibu obuliwo obuze nti abatuuze bakuŋŋaanyiza kasasiro naye bamukuŋŋaanya ku makubo ekyenjawulo nti kasasiro gwe bakuŋŋaanyiza basobodde okubeera nga bamuteeka mu bikutiya era ndoza twongere okuba obukubi omulanga baganda baffe abali mu kitongole ekya state councils ez'enjawulo mwanguweeko musobole okuba nga mujjawo kasasiro ono mu bantu for example ojja kutunulira ekkubo lino eriva ku Ntebe Road nga ligenda ku Salama Road ogenda kusinkana nga waliwo kasasiro ng'ono singa kati batandika okuta ebidduka oba emmotoka singa batandika okubeera nga bazita kasasiro ono ogenda kusanga nga akola ki ng'ali mu kufuumuuka so state council babakubira omulanga yonna gye muli muleete emmotoka eziyola kasasiro musobole okubeera nga mujjawo kasasiro ono amakubo ganyirire tusazeewo tunyirire ekintu kigende bugenzi bulungi mu maaso mu mbeera oba mu buufu obufaanana bwe bute wabulayo ddakiika budakiika naye baganda baffe abakola emirimu egy'enjawulo bali ku standby naddala ng'abatakisi bo essaawa 4 bazibala bubazi wano wendi wabulayo eddakiika 4 okoona essaawa ezo naye nga embeera yo bweti bweri abantu batambula mu nkola ya kimpowooze bw'otunuulira oluguudo luno ze zimu ku nguudo ezisinga okubeera bize naye katusooke tubuuzeeko ku mukulu ono atubuulire bosi gye baleko mukama wange ng'oli ku standby essaawa otunulako ntunule esebo amanya kuteesa Siriri Ssaalongo Kibuye enteekateeka eri etya gavumenti gy'etongoza enteekateeka okutwaliza awamu Simbi kuweera okuva edda nedda bajjajjaffe baatugambanga nti eno enteekateeka yaliwo naye baali gavumenti yavaako nki nve ate ekitali kirungi so ffe tekituyisizza bubi wadde okola tukwagala naye n'obuyonjo tubukola ki tubwagala mpozi nze kyenyinza okusaba gavumenti nga bwe yasazeewo tube n'omwoyo gw'eggwanga tubadde tusaba gavumenti nayo ebiruubirirwa byaffe ne bye twagala babitutere mu nkola babe nga batutuusako naffe saavisi zaffe obulungi kati okugeza nga olwaleero tuweze kasasiro ali awo naye era kijja tukwasa ensonyi nga mazeewo ewiiki nnamba ng'emmotoka tezizije mujjawo ng'era bwewe obukyafu era nga zeemu n'asaasaana bwe tumukoze eki bwe tumweze kati n'olw'ensonga eyo nze nebaza gavumenti kubanga kino ekintu kirungi abantu abamu bakirabanga ekibi naye kirungi kati bw'otunula ku kkubo we tukolera embeera eriwo si eri n'akawo kakyuse kale tweyanzege emmotoka za kasasiro zonna ezibayitako zijjudde tezirina nazo ndowooza oba oli awo bwogerero kakati waliwo ekibinja ky'abavubuka bo kye bakola kwe kumakinga sure nti bayimiriza abajeemera ebiragiro kakati ndowooza ebintu bigenda biterera mukama wange gye baleko ssebo amannya gaffe nja gukwatira enteekateeka etambudde etya gavumenti sofa gye batongoleza naye gavumenti yeebale nnyo tukolera ekintu kino era kituyambye nnyo era kituleereza bulungi kubanga kati embeera gye tulimu nnungi naffe kenyituwulira kati twegogodde mwegogodde
tunyiridde naye kati obuzibu obuliwo buli bumu kasasiro oyo bamukuŋŋaanyiza kati envaawo gyavaawo awo okweyongerayo tulina tubadde tugisaba kyebeekola etuteerewo kati bwe tunaabanga tumulongooza kwe tumusuula babazimbirewo gundi oba batuteerewo emmotoka kali olunaku nga luno olw'okulongoosa emmotoka ng'ejja bwe tuteekako kasasiro oyo bwe mutwala kubanga ffe tusobola okumweyongeza bwe tumusitula bwe tumuteeka ku mmotoka n'etwala olw'enteekateeka gye twagala nnungi ennyo bweti tweyanzeege ono ye Entebbe Road bannyabo ne bassebo essaawa 4 ezaateereddwawo nga salesale bwe tulina okukoma okuyonja nendowooza bajja kukoona mukama wange ogenda kwogera naye ogenda kudda kuva mu kkubo obulamu bwo kintu kikulu nnyo kakati essaawa ziweze 4 abantu babatadde businesses baziguddewo n'abayise batandise okubawo ekyaganya okusobola okwekisasayizinga business eddembe lyabwe erya businesses naye mukama wange ndowooza walivudde mu kkubo ssebo abasajja ebidduka bitambula babitadde buli omu avuga kapaalo tukubiriza abantu okuvuga n'obwegendereza mu buufu obufaanaganako butyo bose ogamba otya sigamba se amannya Ogesa Robert enteekateeka ebadde nnungi nnyo era twebaza omukulembeze w'eggwanga okutuufisizaayo akadde n'atulowoozaako nga bannansi naffe ne tweyonja naye nnyongera okusaba Mr President enteekateeka ebadde nnungi naye kasasiro tuweze tulongooseza ekibuga naye asigadde ku makubo eyo ensonga naye atulowoolezeeyo tufune ku bimotoka ebisobola omukola ki okumugyawo amanya nsigadde nze Ogesa Robert ensonga yeeri etya nange era ensonga yeemu ensonga nange era yeemu tulina obusungu kuba ndaba kasasiro okukubo nga tumaze okuyonja ebimotoka tebiriiwo oba babitaddewo beera baagala tusasule batwale kasasiro simanyi naffe era kitunyiga nnyo balete emotoka zijje mu kasasiro baba tebaagala tugakudamu tumuyiwe mu makubo ekyo kikyamu kale ssaawa 4 ziweze ebidduka batandise okubeera nga ate babita ojja kutunuzaako saidi zaawali pavino ojja kulaba namungi w'omuntu ng'atandise okubeera nga ate atambula ku makubo ebidduka balinga ng'obwedda bye bakwatidde mu jaamu nti kakati ssaawa za go musimbule mutambule mugende business ez'abantu ez'enjawulo zitandise okubeera nga ziggulawo n'ebidduka bitandise okubeera nga bitambula ndi ku kkubo erya Entebbe Road wano bannyabo ne bassebo naye enfuufu mmotoka ne weeba empiseeko nga nnene nnyo obanga loole tesobola kubanga efuumuula nfuufu kuva wansi ku luguudo era olabira ddala nga ebidduka ebitambula biri kutambula nga wansi tebirinaawo kafuufu konna kebikola ki kebikulekera ndowooza obuyonjo obufaanaganako bwe butyo singa tubutwala mu maaso walibaawo ekiramu ekigenda maaso n'okuba nga oba oli awo kyongerwa n'okusiiga ekifaananyi ku ggwanga nti endwadde eziyinza okuba nga zitukwata nga ziva ku bukyafu oba nga zeekuusa ku bukyafu zisobola okuba nga zirinyibwa ku nfeeto so kasasiro nga boolaba sayidi zaawali wo bamulongoosezza ne bamuteekaawo kati buvunaanyizibwa bwa kitongole KCCA naddala wano mu Kampala bunaaba buvunaanyizibwa bwa zi councils eyo mu districts ez'enjawulo gye muli ne mu cities ez'enjawulo okuleeta ebidduka oba ebimotoka ne bijjawo kasasiro oyo nga kasasiro oyo tebannaba kubeera nga ate empewo emufuumuula kakati ono ye Entebbe Road nga bw'ogenda maaso n'okubeera nga omulaba bannyabo ne bassebo enteekateeka nnungi nnyo osobola okumbuulira gwe eyo mu kitundu kyo olunaku lutambudde lutya obuyonjo mubukutte mutya ekintu kino mukiwelkaminze mutya enteekateeka bagyongeremu amaanyi enteekateeka bagende maaso n'okuba nga bagyongeramu obumulumulu buno obulabiddwamu olwaleero nabwo busobola okuba nga bugonjoolwa osobola okubeera nga otutegeezaawo wansi mu conversation eno obutereevu ne tuba nga ate ekintu tukitambuliza wamu mu buufu obufaanaganako bwe butyo njagadde nnyo abavuga ebidduka ng'embeera eno yakavaawo essaawa 4 zaakawera olaba abantu bavuga ebidduka mu ngeri erikamu oba mu nkola enzikakamu teba overspeedinga kubanga n'ekyo kikulu nnyo nti bw'osanga ekkubo nga kkalu todduka sipiidi nnene todduka sipiidi esusse kuba ku kkubo kati kuliko buli muntu apapirira kudduka ku mulimo ekkubo lino liriko abantu abapapirira okugenda obudde gye balowooza nti bwabakutte so singa ovuga ka sipiidi nga kasaamusaamu kijja kubeera kya bugunjufu nnyo ojja kukuuma obulamu bwo ku kkubo ate okuume n'obulamu bw'abantu abalala abantu abasala amakubo bangi
bangi nnyo nnyini ddala. So kati katukutambuzeemuko tukulage ebitundu ebirala byo nga we bitambudde nga naawe bwombuulira ekitundu kyeyo kitambudde kitya. Bossman ogamba otya? Oli otya? Kigenze kitya? Nva kibiri eyo ku bigere paka wano naye abantu balongoseze enguudo emyala bazigogodde nze ne ku giravues ezimu ngamba mbawa ku giravues basobole okukola ki okugonjoola ebintu bulungi naye ekintu kyendabye ekintu ekiringa kibamisinzeemu kasasiro kumujja ku kkubo enguudo zijjudde kasasiro bamutadde mu bukutiya twali kagundi namoroka yazze naye nga bo abantu bakozemu omulimo era duka ku duka badde mpitawo nga wonna bagaggadde digule nga nkola nnyo obuvunaanyizibwa okukola ki okubabuulira ekigenda mu maaso. Amanya nsigadde Sikajigo John ow'ekibiri zone. Tweyanze. Kale katukutambuzeemu ate tukulage enguudo ez'enjawulo nga bwe zifaananye olunaku olwaleero n'enteekateeka nga oboolyawo bwegenda amaaso n'okuba nti ono ye Salama Road bannyabo ne bassebo buli wooyita ogenda kusisinkana nga abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanyirizaawo kasasiro kakati buvunaanyizibwa bwa kitongole ki KCCA obusigalidde okusobola okukakasa nti ekibuga kiyonjewala abantu bo omulimu gwabwe badde bagezezzaako okubeera nga bagukola ku nguudo ez'enjawulo we twogerera nga bakajja basimbule twakasinkana emmotoka ya kasasiremu nga bw'ogiraba eyo yokka naye ndowooza nayo ekubyeko obugule okusinziira ku bungi bwa kasasiro ali ku kkubo. Salama Road ono aliko nnyo abantu bangi naye ndowooza buli we tuyita sayidi ne sayidi osobola okukino kisinga nti kasasiro mungi ekisinza okubeera nga kale kikolwamu ekyenjawulo era kyetusobola okusiima bannansi obuvunaanyizibwa bwe batutte bwe bw'okukakasa nti kasasiro ono bamupaakinga mu biveera oba bamuteeka mu kutiya. For example bw'onaatunuulira kasasiro ali sides zaawo ogenda kusinkana nga kasasiro mungi nnyo abantu obwedda buli gwe balongoosa ku makubo agava ku lino ekkubo eddene nga bamuleeta ne bamuteeka ku kkubo oba oliawo asobole okulabibwa amangu abanaaba bakola ki abanaaba bayonja oba abanaaba beetikka kasasiro ono nga mmotoka teziyingidde nnyo munda. Kakati for example bw'otunuulira kasasiro ali sides zaawo ogenda kukizuula nti kasasiro oyo agenda kubeerako obuzibu emmotoka zigenda kutuuka ekiseera zimufuumuule so bugenda kubeera bulabe bw'amaanyi singa kasasiro ono abeera tayanguyiddwa kuggyibwa ku kkubo. Abantu nga bogenda maaso n'okubeera ng'obalaba wonna we tuyita bagezaako okulaba nti kasasiro bamusaza ne batamusaasaanya mu bitundu bya njawulo ne bamuteeka mu kifo kimu. Oyo yenna kasasiro abadde ku makubo gaffe bulijjo gye tuyita bulijjo gye tusula tukeera kuyitamu buyisi mu kibuga imini mu maka gaffe nga tugenda bugenzi oba oliawo okusobola okuyiiya kyetuze eri ensawo. Naye olwaleero gavumenti kino kyekoze abatuuze bonna betwogeddeko nabo bafubye okulaba nti at least bagisiima nyinza obutakayita kalumu naye basiimye engeri kaweefuba ono gyakoleddwamu n'engeri obuyonjo gye bukwatiddwamu. Lino ekkubo mulimanyi baakalikola naye livaako enfuufu nnyingi naye olwaleero sinnaba kuba nti oba oliawo kakati ekyo kye bakola ate ekyokwokya kasasiro ku kkubo ndowooza nakyo kimenya amateeka tokkirizibwa kwokya kasasiro okusinziira ku KCCA naye ndowooza tumukuŋŋaanye bukuŋŋaanya nga tumuteekawa kati bano bo basazeewo kubeera nga bookya eno kati sides zeeno ogenda kulaba nga bo abalala bamupaakinze ne bamuteeka ku kkubo. Kati kasasiro ono singa tayanguyirwa kubeera nga ajjibwa ku makubo gano ogenda kusinkana nga ate atandika okuba nga asaasaana mu nguudo oba oluusi bwe tufunamu ekire ky'enkuba abyabyatale ku nguudo. Ne ndabye emmotoka sofa ku luguudo luno olwa Salama Road eryemu ate nayo tugisanze ejjudde. Kakati demand gavumenti kino kijuwe okumanya wawe mugenda okubeera nga mukolako obwetaavu bwammwe buliwa. Kimaze okubalaga nti kasasiro abantu tebagaana kumukuŋŋaanya naye obuzibu wa kasasiro waalaga. Ndowooza injiniya Balimoezo road mayor w'ekibuga Kampala ojja kuyambako ekitongole ki KCCA idi okusobola okubeera nga ate oba oliawo mukolayo enteekateeka eyongera ku bungi bw'ebimotoka oba enteekateeka eyongera ku mmotoka
ezigenda amaaso. Kati tunulira sides za wano ogenda kulaba nga abatuuze kasasiro mungi side yawo ne side eri endala. Tusisinkanye emmotoka ey'okubiri etikka naye eno ya kasasiro tumala kwetegereza. Kakati wano tusisinkanyewo emmotoka eno ya musenyu si ya kasasiro. Ndowooza olaba kasasiro mungi ku makuba ag'enjawulo, naye kati demand eriwo ya bimotoka bijja kasasiro ono kuki ku kkubo. Naye ng'abantu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kitulaze nti waliwo ebintu ebisobola okukolebwa eri wansi. Ndaba bali mu kwera nguudo za ttaka, naye abantu beefunyuludde bagenda maaso n'okubeera nga beera bakozesa obusobozi sofa obuliwo. Poliisi n'amagye mbalabyeko ku nguudo ez'enjawulo nga bakola omulimu gwabwe era nga basosietinga bulungi n'abatuuze oba nga basosietinga bulungi n'abantu. So ngenda kuvugira Salama Road ono mu kutwalire mpaka oba oli awo osobola okubeera nga olaba ekibuga gwe olaba kikutambulidde kitya, kinyiridde, kibizze. Tugenda kutambula tugendeko. Eno batambula bayita abantu KCCA egenda naye egamba abantu kasasiro mulete kukubo. Ndowooza that is the good idea gye basobola okubeera nga ate bakola naddala mu kiseera kino nti kasasiro abamulina mumuteeke ku kkubo. Emmotoka ezimujjawo we zisobola okubeera nga zanguyirwa okuba nti zimupiikinga oba nga zimujjawo mu buufu oba mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. So abantu bo bagezaako okubeera nga bayonja era obuyonjo babukulembereza ddala. Ono mayanja byebimu ku bifo bye mbadde manyi ebisinga okubeera ebikyafu ku Salama Road ono. So ndowooza kati mulaba ebitundu ebimu bisobola okunyirira, ate buno obuntu obumu obutonotono tusobola okubukola. Era gavumenti bw'eba ndowooza ekintu ekinyikiza lutuuke ndowooza batwongeremukko ku ssaawa. Mulaba mutya zibeere ssaawa mmeka? Bajja kunkuba eccupa abantu bakambwe. Naye nga enteekateeka so far so good. Kati waliwo ebitundu ndowooza kasasiro mulaba kyakolawo wansi. Awo aleetawo ebipaapi singa abeera takoze eki tajjiddwawo. Bizinesi z'abantu zo muziraba, amaduuka maggale, tebannaba kubeera nga bannannyinigo batuuka. Kati eno embwa yo ebadde erowooza ekkuba eririmu yokka bagenze gikuba byuma. So mbuulira, let me know mu comment section yawo gwe eyewwo enteekateeka etambudde etya. Ntambudde endabirwamu zirina wansi naye n'akawoowo mpulira kanjawulo nze ng'omuntu okwawukana muko n'akawoowo akabadde kava ku kkubo ensangi oba ennaku ezikoze eki eziyiseeko emabega. Amaduuka go abantu bagondedde ekiragiro saawa 4 okulaba nga abantu tebannaba kubanga bagula businesses zaabwe. Gavumenti etulaze nti esobola okulagira ekiragiro ne kikola ki ne kibeerawo. Ate naffe abatuuze gavumenti esobola okubeera nga etulagira ne tuwulira nga tetukakiddwa because siwuliddewo scenario yonna ebadde mu nti oba kukuba abantu miggo oba kugenda mu maaso na kontana wano na wali. Buli kimu olabidde ddala nga kitambulidde ddala bulungi nnyo nnyini ddala. This is Kulekaana, abamanyi Salama Road wano we bayita ewa Kulekaana, naye ojja kusanganganawo kasasira abantu kye basinza okubeera nga bajjumbira kwe kumuloola ne bamuteeka ku nguudo oba kasasiro oyo ne bamuteeka ku makubo mu mbeera oba mu bufu obufanaganako. Kano ke kamu ku katale akali wano ewa Kulekaana, naye ogenda kulaba nga abantu batuukiriza obuyonjo, ekitundu bakiyonjeza. Kasasiro ye mungi kati ate ali mu bizinesi z'abantu we zigenda okutandika okuba nga ziggulwawo. Kasasiro atandika okuvuganya n'abantu. Yes, singa twongerayo obuyonjo buno nsuubira ndowooza abantu mbalaba balinze zi taxi obwedda zonna nzigale, taxi obwedda zonna nsibe. Kati bano be bannannyini ma businesses ate oba oli awo abagenda amaaso n'okuba nti bakola ki, balina okugenda okugula amaduuka gaabwe. Katukutambuzeemu tukutwale this side of Boston ate tukulageko ku nguudo endala oba tukulage amakubo ag'enjawulo go ekintu bakitambuza batya, akasasiro bamukutte batya, wayonjo kwenkana ki.
abamanya amakubo gano gembalambuza gegamu ku makubo gobadde tosobola kuvuga ndoza abantu obalaba eri bajjayo kasasiro gano gegamu ku makubo gobadde tosobola kuvuga ng'endabirwa muziri wansi n'otabuna kafuufu oba n'otagenda maaso nakuwulira bivundu ndowooza maama omulaba ali lubuto kasasira mutaddaawo akutamata eyeeguye ekisajja kyamukola ekintu so abantu bajjumbidde, that is the fact. Abantu bajjumbidde omulimu bagukoze, businesses ndoza muziraba abamu batandika butandisi kuziggulawo nakuba ayagala divugira wakati yalirimu yekka. So ndowooza enteekateeka yeeyo namungi w'omuntu ye kati ku kkubo yeebulunguludde kasasiro abantu abayina we basobola okumukuŋŋaanyiza oba kumwokya nabo bagezaako okubeera nga bamwokya. Enteekateeka zirimuko abaana b'amasomero, zirimu guruupu n'enteekateeka. Kitambudde kitya? Kitambudde kibulungi? Kale katubuuzeeko kondooza ku guruupu zino. Enteekateeka yo ekyali y'amaanyi, buli woyita abantu bakulaga bawelkaminze ekintu kino, era mu kaseera kano tulina guruupu emu gye tuguddeko y'abaana ndowooza abasomero. Okay. Thank you. Kantandikire ku mukulu. How are you, sir? I'm fine. How are you? Oli bulungi? Yes, sebo. Enteekateeka sofa etambudde etya? Enteekateeka nnungi. Abantu bewaddeyo okukola ku makya ab'ekyalo bonna twalabe bakwatidde wamu okwasaganya. N'ab'engoma baazigyeyo. Ne bakuba engoma? Era engoma egamba saagala agalamidde. Oluganda olutambudde. Weekiri. Weewaawo. Sofa ebitundu gye muyise, gye mulongoosezza. Waliwo bwe tukompeyalinga nga temunnaba kutandika kulongoosa ne wano mu kaseera nga mumaze okulongoosa. Enjawulo eriwa? Enjawulo era ogiraba sooka ovveeyo bagyetegereza enjawulo. Evaayo bagyetegereza. Enjawulo ogiraba ndowooza oluguudo olange gye lunyiriramu. Ebisasiro bo babiyodde ne babiteeka mu kutiya ne basobola obikuŋŋaanya bye tusobodde okwokya ne babyokyako. Ndowooza okiraba oluguudo kati lutukula. Weewaawo. So obuyonjo buno bugenda tugattako ki okusinziira kati ndi mumwe sanitation tubanga tutambulidde mu line eyo? Obuyonjo nga bwe nzijukira omukulembeze w'eggwanga we yali wa speech yagamba nti omuntu yenna atavaluinga health amulabanga omusiru. Ndowooza omuntu aba n'obuyonjo abeera ne wealth kubanga obuyonjo buli close to wealth. So tuli ku ssomero ki? St. Catherine's College. St. Catherine's College. Weewaawo. Mulongooseza mmwe kati kuva wanawa? Nga oliraba okuvaawo n'ogenda mpaka mulira ekoona ng'oyambuka eri waggulu. Mwemugogodde emyala abadde batuuze beeri naye ffe twakutte eno nga woogiraba wano. Abaana batemyeko awo nga olabawo. Omusomesa naye abadde involved, mbadde surprised nnyo mulaba ng'akuta oluso. Olabye ku musomesawo leero? Ng'akola ng'akuta oluso atema. Nga bulijjo yabagamba wali wakyafu. Leero alukutte n'atema. Mwe temusongeddeeko? Omusomesa Okay. Kale eri message abantu abatasobodde kujjumbira nga bo basigadde mu mayumba. Waliwo abeesisigaliza. Message ki gy'obawa? Message gye mbawa okukolera awamu kugatta nga bwe bagamba gali awamu ge galuma ennyama. So bwe banaatulekeramu eyo gaapu mu maanyi tetujja kusobola kuluma eyo nnyama. Naye baneegatta omulundi ogujja bwe banaaba basobodde okwegatta ne tukolera wamu tujja kwakivinga ekisinga. Kale tweyanze endowooza okiikiridde banno tabakiikiridde bubi yadde n'akamu n'akeddagala. Abaana bagezezzaako okubeera ng'oba oli awo nabo beenyigira mu kintu kino kyabadde tekisosola era mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Mugenda kunzikiriza nkulage nti wano bulijjo wa kyafu kyafumu naye kati olabye